Mogamba mutya abalungi abeekuumira ku Ssenga Faye 256 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero kansubira muli bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza. Olunaku olwaleero tugenda kulaba akabi akali mu kukozesa eddagala ly'amaanyi g'ekisajja naddala lye tuyita lubalula. Abasajja eddagala enzo omu ku bantu abataagala nnyo oba sigenda gamba bavumirira kubanga sirivumira lwaki mba ndivumirira. Kale Kale nze ng'omuntu Ssenga Faye sisobola ku advisinga musajja atalina maanyi ga kisajja kugenda ku ddagala lye tuyita lubalula oba lye bayita erya express nga muno mwe muli empeke ezo eza Viagra mulimu n'endala kubanga empeke za bika bingi ate nga mulimu n'eddagala egganda nga nalyo likola nga lubalula. Lwaki eddagala eryo bbi oba kaki akabi akalirimu k'osobola okufuna si buli ddagala ly'amaanyi ga kisajja nti ligenda kubeera bbi gy'olino. Ekisookera ddala ligenda kukonya sisitimu y'omubiri gwo. Nti okubeera nti to functioninga ng'omusajja nga bwe wandibadde ofunctioninga kizibu. It's a problem. It's a disease. Kizibu ky'olina okuruutinga okuva wansi okusigulula n'okijjanjaba ne kivaawo. Kati gwe okubeera ng'ate mu kifo ky'okukijjanjaba okozesa lubalula kitegeeza ekizibu kino ogenda kuwangaala nakyo paka nti kigenda kukona. By the time onaagala okwejjanjaba ng'oba okizudde nti bannange ekibadde kinnuma obusibu obadde bwafunamu obuzibu, bannange ekibadde kinnuma mbadde nina emiso gibadde mikyafu bibadde gyetaaga ggogola, ng'et's already too late nga tokyasobola kukola ki kwejjanjaba. Kati gwe omuntu ali eyo ngenda kugereza ng'omuntu ng'omutwe gukuluma naye ng'omutwe gunene buli gukuluma ogumirira panado togenda mu ddwaliro naye ate omutwe nga gwo si bulwadde, omutwe si bulwadde, omutwe is a symptom of obulwadde. Naye gwe kubanga nti tofuddeyo kumanya lwaki omutwe guno gunuma, stress yaguleeta, mirimu mingi gye giguleeta, bukoowu, oba nina ekirala ekitriggeringa pain eno ejja mu mutwe gwange n'otafaayo. By the time ogenda okukebera mugamba oyina tuuma simanya mu bwongo, simanya ekizimba kyakwata wano, simanya biki bwe bityo. Kati n'amaanyi g'ekisajja bwe gali. Ekisooka okubeera nti ogenda kulemaza obulwadde obukuluma oleme okubujjanjaba kubanga okimanyi nti nina temporary measure. Instead of okufuna permanent measure, I were advocating abasajja nti before you even start taking any medicine oba oliguze wakojja wasenga simanya wherever gy'olijje oba whenever gy'olijje, please genda mu ddwaliro laba omusawo w'abaami akukebere. Mu luzungu bamuyita urologist. Asobola okubeera omukyala ate era asobola okubeera omusajja. It doesn't matter. Omugambe nsaba kunkeberako mu kisaawe eyo mu bitundu byange ebyekyama si kya functioninga bulungi yakukebera akubuulire. Era bwe kibanga kyetaagisa ddagala lino erya lubalula era ajja kugamba nti omanyi you are beyond saving. Ngenda kuwa prescription eno ojja kumirangako empeke bwoti buli bw'onaabanga oyagadde okwegatta ng'omanya nti gwawooli. Naye waliwo mmwe abalina bumayina issues nga kantu katini nnyo kabadde kasobola okusootingibwa n'oterera n'oddawo ku kisawo n'otambula bulungi naye n'otandika okukozesa eddagala lya lubalula. Ekisooka kigenda kukonya obulwadde obwo obukusumbuwa oba okukonya. Namba 2 ogenda kufuuka addicted oba ogenda tandika okudipendinga ku ddagala eryo. Eno eddagala liringa bw'olaba enjaga, liringa bw'olaba sigala, omwenge, anything that makes you high and gives you that ecstasy you are dreaming of. Kigenda kufuuka addiction gy'oli. Nti kati eddagala lino engeri gy'omanyi nti bwe ndinywa oba bwe ndikozesa oba bwe ndimira mu butuufu nkuba kisaawe ku kisaawe, nsobola okukuba ekisaawe n'enkuba ng'omukira tegugwa. Ekivaamu awo olowooza ki? Ekivaamu okubeera ng'ogenda kwesanga nga munnange tokyasobola kati kukola oba kuyimuka nga toliyina. N'otwanyi twalinamu before nga tonnaba kulitandika tugenda kuggwaamu. Kati by the time onaagala okugamba nti bannaye kati ate nga terikyakola kubanga tujja kuggwaamu nga oba tolikozesezza tosituka. Kati ate otuuke n'ekiseera nga nalyo ne bw'olikozesa era terikola kati ng'ate olina kukyusa ddala. Oluusi bigaane n'ogaana abasajja gye bali nga tebakya functioning nga yo yabivaako ng'ebyabakazi yabivaako nga kantu tekakyakola ebyaddala naye nga byatandika mpola. So liri dependent engeri gye liri nti ligenda kuleetera okubeera addicted gy'oli oba odidipendingako engeri gye liri nti lisobola okuwa essanyu ly'oyagala. Nti bw'oba nze eddagala eryo omuntu wabanga alikozesa I would advise it should be once in a while. Naye obuzibu bwe liyina nti ekiwoomereze kizaala enkenku.
kasita otandika ng'olaba otandika mpolampola sijja dikozesa oluvamu ng'otandika buli bw'oba ogenda okwegatta ng'olinyoonya buli bw'oba ogenda okwegatta ng'olinyoonya oluvamu ogenda okulaba nga kati tekakyasituka ng'ekyo kiwedde. Namba 3 ekisookera ddala eddagala abantu abalimira mu kimanyi oba abalikozesa effects ez'amangu zino zemadde njogerako zino ze permanent effects oba long term effects naye ez'amangu dikulumya omutwe dikuwa kamunguluze di raising blood pressure kyovalaba nze banaye sibategeera kati lino eddagala muliraba ogenda n'oligula nga oliguze nga tomanyi na side effects dirina nti omusawo ojjukira alina okuprescribing eddagala lino agamba osobola okulikozesa naye gwe lwakuba nti senga ffe yalyogeddeko oba wawulidde mukwano gwo ng'alirwana nti bannange nze nakubye ekisawe ku ssaawa essaawa 3 nga sigwa n'ogamba ndyetaaga wakozesezzaaki kava yagola ng'ogenda okagula kava yagola kano koogula omuntu alina pressure tali recommendable kakozesa kubanga kaspikinga pressure yo oluvaamu beve mulaba bafiira mu kisaawe naafa byaddala ddagala lyamukanudde n'afuna ataataaka pressure n'erinnya n'atuuyana gwali naye tamanyi nti alina ne pressure tabitegeera tamanyi kyakola wano mu panikinga kubanga tayagala kusooka ate kwalaaminga bantu ng'omuntu amukutukako bw'atyo so omuntu alina pressure tewandika kozeseza kubanga eddagala eryo lirina engeri gye lispikingamu pressure yo high blood pressure yo n'otandika okubeera nga togenda kubeera ng'oli bulungi kyetaaga muntu ng'ali nnomo kubanga ku muntu ali nnomo ne bwe raising tesobola kubeera spiked nti erinnya etabuke raisingako kati which is ebyo bya bulijjo. Ekirala ekifuba pain mu kifuba lwaki lino eddagala engeri gye likolamu nabagamba nti eddagala ly'amaanyi g'ekisajja eryo tuyita lubalula oba vayagola lisiba omusaayi gwo like litrappinga sirisiba litrappinga usually litrappinga omusaayi mu kasoloko nti omusaayi gwe gulina kutambula nga bwe gufuluma nti in and out kati olw'okuba nti no baagala osigale ng'oyimiridde omusaayi gugenda kubeera trapped mu kasolo obeere nga tegutambula nga bwe gulina ttambula kati omusaayi guno okubeera trapped mu kasolo waliwo ebitundu ku mubiri gwe bitafuna oxygen gwe balina kufuna kubanga oxygen atambulira ki mu musaayi ekivaamu kwe kukolaba okuzirika ekivaamu kwe kukolaba ekifuba okubeera nga kikuluma lwaki kubanga omubiri olina pressure gy'ogutaddeko olina tension gy'ogutaddeko etabadde necessary. Ekirala ate era mu ngeri y'emu eyo obadde okimanyi nti n'eddagala ly'amaanyi g'ekisajja eryo limummira oba limunywa eryo li affectinga quality ya sperms zo ne weesanga nga onkwasa oyina naye nga kizibu okuzaala anti weziri naye quality nfu obukira bwakutukako bino biri bwe biti kubanga by the time enkwasa ezo wezikolebwa mu mubiri ne zifuluma tezifulumira mu process yazo eri nnomo muzirina okufulumira either zibadde delayed kubanga munange gwe oyagala bikole batyo olusi ne zivaayo ate mu ntambula ne zitambula mpola lwakubanga process teri nakyo nga bweyina okutambula ogenda okusanga nti sperms z'ofulumizza oba enkwasa z'ofulumizza munange ate zirina obuzibu oba ziri quality nga si nnungi tinoba bwe bana bazaala nga banafunafu bali abo we batyo so please bwe kibanga tekyetaagisa nze mbadde ngamba tubireke ate long term use of eddagala eryo li affecting ekibumba kyo li affecting ensigo zo n'ekirala ky'osobola okubeera ng'ofuna okubeera ng'osobola okufuna stroke ng'oli mu kwegatta omuntu alwala n'akuba stroke ng'ali mu kwegatta olwadde olina ebizibu bye by'obulwadde bw'omutima ogenza omize empeke tokati olina gwe weebuuzizzaako gw'omira bumizi omusaayi gwe gutandise okudduka ku speed gye gutalina kuddukirako olowooza ki ekiddako awo ekiddako kyekyo mbeera kubeera ng'efuuka nga bwefuuse nze nensigala nga nze senga 856 mwebale kubeerako naye nga mwesigamire nnyo ku ddagala erisobola okujjanjaba nga ggwe omuntu n'otereera kubanga gyeriri ndisomesa balisomesa basenga bakojja naye mmwe mwagala lyamangu olaba omuntu newoba oli mugamba ayagala omugambe genda ofune omululuuza oteekemu bbombo onywe taagala omugamba omululuuza gukuyambako ku kino gukola ku kino n'atamanya nti explanation ogyetaaga kubanga bwe nkunnyonnyola ogenda okutegeera nti omubiri gwange tegusobola kutwala likumira ddagala lino temwagala kukola research nga ggwe omuntu nti eddagala lino libasomesezzaako kangende ku mutimbagano linoonyerezeeko kubanga ne we liba Uganda n'okwata ekifaananyi kyalyo n'oliteeka ku mutimbagano bakuwa erinnya ezzungu n'oliteekamu n'obuuza liyamba ki mu mubiri gw'omuntu likola ki ebyo mwe temubyagala
Mumuloboza nti eddagala lyetusomesa oba babasomesa nti just oli agamba bugambi genda onoge doodo olye. Doodo bwe muli alimu ki? Ekyo ekiri mu doodo kinyamba ki? Temubyagala bibagamba. Naawe olwawo mwagala omuntu ajja gambe funa doodo nywa kati byebyo. Ebivaamu olumala munywa ate nabadde n'amaanyi ge nabadde nago gagenze. Singa wafunye obudde n'owuliriza oba n'olaba ebituufu oba n'onoonyereza tewandirikozesezza kubanga ekitegeeza teriri compatible n'omubiri gwo. Si buli omuntu is made for this medicine. Mubeere bulungi.